Atuse, please, can you stand up to wait for the birthday girl? She's entering here. I think Bamukolede. Never nice. Twali wagenda okutuula wabayimirira. Yes. Tokaaba ebintu bino byalaawe. Tokaaba kaye. Gendako kidde munnyo ensinga ewulira. Okay, wow, cruise exclusive gwe mukutuko sinzido okubanga ate otulabira. Congratulations Sanyu Harriet, my former workmate ku BBS Terefayina. Bwato olunaku olw'ejjo bamuwadde shock. Yabadde birthday ye olunaku lwabadde kosajjo the other day was one. Naye nga omwami yamusurprisinze ku lunaku lwe olwa birthday n'amugamba nti Sanyu Harriet kyenyinza okukwako ku proposing ya ku lunaku nga luno. Katuwulire abamu ku mikwano egyabaddewo Caritas Carrier nga bwe yayogedde tovaawo. Ne mubeerawo kulwa muganda wange, mukwano gwange, omwana wange. I don't know what to call her specifically. I just love her so much. I'm sorry I'm a bit late. I'm in shock. I don't even know what to say exactly. But I'm just so happy. Oh my God, this is beautiful. Lamek, oh my God, you've won a very, very precious gift. Oh my God. Webale nnyo mukwano. Thank you for doing this. Webale kusalawo. Thank you for loving my friend. I love you, Harriet. Happy birthday to you. I'm sorry about all this. Thank you for coming. We love you all. We appreciate you. Thank you for loving Harriet. She's a good girl. Of course, she's lovable. So, Mila Kulumba. Harriet, Kongs, honey. Happy birthday. Just know I love you so much. Banange, whenever you want to know about the Harriet. Omukyalo oyo, muntu mulungi. Muntu mulamu, muntu w'abantu. Buli muntu yenna amusemberedde asobola okukiweerako obujulizi nti ye muntu akwagala n'olabira ddala nti akwagala okuva ku ntobo y'omutima gwe. Omanyi tubeera n'emikwano mingi naye nga gitulagala aveni y'okungulu naye bambi yeemalayo n'ayiwawo omubiri. Bw'aba akwagala aba akwagala. Okay, obugumiikirizo otuuka ku bingi. Njagala okwagaliza obufumbo obulungi. Happy birthday Sanyu Harriet. Weebale nnyo weebalira. Tuli proudly powered by Marus Bridals. Njagala okubanga ate mpunzikira no programu yaffe olunaku olwaleero. Anja kuba mbongera omukolo guno gwa Sanyu Harriet. Ngenda kuba nfuna ate footage omulala amala, but this is a sample. Nti byendeeta ate byo bigenda kuggwanga byokya. Kalungi Jamila nkutumiddeko nnyo mukwano gwange maama wange ate okukwentadde ne Caritas Carrier. Mbatumiddeko nnyo mwenna. Kale abalabe ba cruise exclusive musibe bulungi abali mu America mweraba.